Notuna kana kaina katako kalinga akagati kabanza katano kano kaziza bafana. Kuna kalingo bulambwe camping bulambwe nseno obutako babo siga ko busige buti. Honzo kamaruzi wa gistwing. Wala woza tojja kwogera ku Kenzo ofuna masanyalaze okuba oluyimba. Wagwa wasimuka. Toli mba upcoming. Even abayimba ko tukunonya toli iyo. Katonda yakuboneza okuba waita Katonda walaga. Ekigamo kye waita Katonda walaga. Kalo nakupanishinga nakusimula ku map yensi yonna. Even ku map yensi yonna. Njagalo je booking na ina booking biri. Zafunye ku East Oboim. Atoche eri jali kuba na Rwanda. Bera mu ntalo zo na eje kigamba na Rwanda mukamu wako. Ogenda kufanga tolwadde. Nanje bakaza bakwasa basabuna abanyarwanda. Ate boliko bovuma ojja kule batayina kulia. Abanyarwanda bajidewa mu ntalo zo. Ne Kenzo. Wachi twayibuza abantu muziri nyirira. Kiri kyagenda kufuma basoga oba kyayita wakyo na kyayike bimwamwa mwabi mu kyoto. Bakoze stanti balazo obusolo balaza abana tebitu lendinga kasita yamanyira obwakabaka bwacha abazinga. Tosobola kudangulugwa musajja gwe ne wosadaka enji batola ngoli mulogo. Ne bwosamire mandu enjeru. Nga wamanyira obwakabaka bwacha abazinga toli dangulu. I'm telling you. Kati goziza bafana va ku bana Rwanda. Ojja kulya bikawa. Mutadde obusolo. Mutadde amazi. Mulese musimanyi mwazada mbani mwese byana. Munonya amawulire tegakyaliyo tokyalina kyogenda gamba nsinga amanyiro bwacha abazinga. Olwelwado olugendo lyo yali enkomerekereyo. Bye bye watulabako. Tuko bala mwate gwo mulambo. Fe twakuwanga masanyalaze gwo tundawa. Gwe mubi atanyuma kulabo tunlango guuka. Katika na amanya agama sesere kana kamanya agama talaga kalinga kaina manyoge nko kensesere. Okadiyo samiro ina pini biri mu matu. Bayi kabakuzina matakwa kye kyakubuza na kabina oli ku Kenzo mufirako ogasemu abana Rwanda. Osubira ogenda kuyimba oluyimba wangawa wayimba ddi. Vakwino wetu wana wetu manne wetu basudia nga twagala mubeerewo. Temuloza nti bya ddala. Ngawe nasudia emmere tawoma ne muloza nti ewooma. Tebya bya ddala. Jesu amanya gadde enkukolere ku mutima gwange ate sina gwe nsudia nti musaba sente. Mumubuze nale emmere nsaswa ne sente zange mitwala 20 mweji mujimpe. Nensindika abantu bulugwe nasindika nga na message wano ngakana nga mbanga batuwe sente zaffe mukazi gwe. Mukazi gwe batulisize bakazi bagana kuntugarwa mmere. Eranze amagezi gennamuwa akwatagane Chief Godwin. Chief Godwin no mukazi wene ndeje gundi omukazi bamwita bati oyo afumba kyayo musike. Ne mugamba yamanyi wakina kimunyonyola. Era amanyi bakina mugamba. Wanga Chief Godwin ngadi muvubuka mutayagaliza ate mulungi. Ne wamuwanga mu buli Friday okale abera busy Monday balo akubiri. Na itanga ona oyo mukazi oyo bamutata. Rahim Foods yes. Mubimubuza wasabi mugamba lwaki abimugamba. Nali mwagaliza. Nali mu advising achemegera maso. Wotele kole bwafumbiro. Woteli yonna. Omwayi wakituli wa papa misachi sema kule mere. Kasati yakole fumbiro biratonyumya. Totuwa bakozi balungi balina bubina simanyi biki. Kole fumbiro osabe kintu kusuwani. Ewa misachi oli awenge genga ngege. Tewali buyamba buno bunanuka. Ewa misachi oli nyama wali box sobola kunyira omwezi mulamba. Ngojua ne munjale ewunya. Papa misachi sema kula. Osune tokeri ya misachi ngali nanuka. Era wagenda wa misachi ngoyagala kulisa foko. Ante etokeri lilemera ku foko liti. No likunkubanga teligwa. Ate wa misachi wagenda ku munana gwekiro ku mwenda oba ku 5 oba ku 3 oba ku 2. Naweza 2 za kumachango yagala mmere nyige. Tebakuwa katogo bakuwa nyige. Ewa misachi kasita yakole fumbiro. Nonya abafumbye byala byonna bireke. Kati ba Chief Godwin we bajja ne benyiga mne bakolaga bine bintu kati ngokusigengego ba chichi ngoko bichira whatever. Snacks zonga was as simple as that. Je mikwano je wetaga. Wetaga ole Yesu likago ba wase alemerwa. Ani abagama mufumbira ate mune gumira mateka go bufumbo. Bwe mufumbirwa nga muyige empisa zo bufumbo. Mwafumbirwa abakazi kyovola na manyindo yakulema. Noli minembe ya muwasa na mulemererwa mpisa mbi. Empisa za mwembiza abalimi obufumbo basajja mmwe. Olala mufunanga kumpisa nga mufunya bakaza babawasiza balina abategera balina sente zabo. Nze mulabe wa mukwano gwange abera mulabe wange. Bo bato yaga nalongo bridals mbasi kwagala full stop. Kiwa kibi nyonzo kubanga ndi mukwano gwa nalongo bridals ngate balabe nzunga nabo how comes?
Na ya Mary yakwata mulabewo nakukuta naye bwati. Nazunga ne mulabewo natijana ye. Nakuita yefuula musamaliyo mulungi nga mbuya yagalo gatta buli omu era buli ensonga berawo rubbish. Total rubbish. Eche chikaza chichagana okujja ku graduation yange. Wabula yagala kwete ku ibasi dovuga abana paka ruddawa mubereyo muzunge okole bitya abana batwale sichaga bibasi todanga mo kumpita ku ibasi debyo gwembwa gwe. Ogezanga no bimpitire bye musibe nkende ne musibe mbuto ne mulema n'okulya mbanga abagenda okufa. Omukazi nakusobya lero nakuddamu enkeera. Lero wakusobya ngakuddamu mwezi ogujja. Takwa break. Kyekimu ne baganda baffe. Bannanga teri kyabulabe mu family kuba mugagga. Ate kye kintu zenchi bagamba nti mu kikoti nganga. Naye kati njagala saga ya mirembe mugirabireko mufune kyo kuyiga. Ebintu bya mirembe tobira balabi bikubirekawo. Bijjemu ekyo kuyiga bizeemu ki. Era nze newunya basi babala birabe. Teri kyabulabe mu family kufuna sente. Zeno bozifuna nga gwe mutogobera baba wabe bonna. Bakuita baba. Bakwana bakwagalako ebirungi. No gwo wadda akakaddaga mwampa edda akakadda ina akawumbi. Gwo wadda akawumbi agamba olaba mpadda akawumbi alina obuwumbi 1000. Gwo bannange tebali kwagala ne wali bawo bulamu. No wali kula ebyo yano byawa ne byenkwawa. Ne bwole salaka engalo zino 5 zawe mbona bakole. Tebali kwagala kino nkikugamba. Gule motoka mu family olabe. Gule motoka mu family olabe. Abasoko gitege misuma ino gire eddagala egganda baba ba family. Bannange labo osanga nga family etedde atete kyewunyi it's not a surprised because all of families kazibeleza bagagga lwakwante baba byemalira engeje baberamu akali ako bawangade mbikomera bakola bekyebyo ne kati bigwe kubana abanaku nga kino kiganda kya mirembe kino ekirya oilo kimata mabuko ekyo kirega boros kyo mutu omulema kati kyo kyamusoko e Kampala tekiri mwagala kyewunya yazifuna atanga tacha kyamuleta yakikola akagala jinakitara mu tekiri mwagala ne wali kiwachi ne wali kiwako byebana byosanga byabasene kubaganda babo kinalwa kyamwe bakakonga kine buba ongambo otya ofuna amanya gaimya ne enemy wange musajja muchaye you are my brother oje wa amanya gaimya no musajja gwe government mukoye nze gwakola nze gwayingira mbyenda nine songa zangu lwaki mukoye gwe brother ngwata zina matako oje wa amanya gangamba ntino mama nyabo oli mubinnyo yakuzina kama matako oba mwezi na matako amanyo ogajjawa ero bwagaza obujja gwe nganze nkugambye nze gwayingira mbyenda nkugambye omusajja mutadde nze mutadde si antadde mirembe ya kyawa gwe appetite ojijawa na amanyi gonna agagamba nedda gwe mubye nnyo gwe gwakola gwe gwawanika amagulu gwe gwazina matako ebyo bifamily ebidolidoli ebyo bitole ebyo bifamily ebyo bifamily gye babina ebizibu ebyo ebifamily bana ebizibu n'ebyana bimawobe ogwo mutasi mwerero ogwo gujjude amazzi ogwo makanika tosobola kuba neryo twe eriringa ensumbiriti nemirembe alaika mu adopting either kitawe ya mwenda kwata bafanana bano balina amatama aga mangi balina kye bakweka engeje bakatuli kinnyo mwana mu adopting oba mwende tosobola kungamba nti mirembe yandaga nyumba nangamba yakwata billion na unganze 4 billion enyumba yatujjako bitono bemuna biwero nabazi omwana wo mama wa mirembe mwana nakuzimba enyumba 4 billion nakujja mu buyinika mu mvumo wasulanga nodde no muntu akijjanyo mwana wagenda kumutoli mama kigwe mama gani kati bigenda kutobana yavi mama wa mirembe who's that is rubbish kiraba nayonka wano mu Uganda otusanga abazadde katabayimira makoti n'abaana baabwe mu Uganda tusanzemu abazadde abewalana n'abaana baabwe abasajja mujjukira omwana ayati katalika enfufunga mama wamukubanga agande nga mugamba omusajja akunkubya simanyi nange byayina nange byoyina mama bagadera baba abaana baabwe nga mufunako feeling amwinako crack gwe amanyi ogajja wagakata omwana wo mukaka mumanyi biru jaliko mwalo ojasaso ya mama wansambya ne mutasobola kusima kuba omuntu mujjukire ke kirungi nze nina abantu wano mu bulamu bange nga abo nabalayira nze Silver Namyalo nze abanda bannamyalo ne bali nvumo okusuula enjuba n'ekyuka bweti Silver ajati wuzia Namyalo yandisaako abaganda bagamba ne wasuzo lumo balawo nze omuntu yenna nga ali akutte ku sente ne omuntu awo n'agumpa omuntu ayantabula kali Ameri ya nambala ate yabireeta Ameri yo yabireeta nze nali njagala nnyo Ameri obulamu bwange onanga njagala Ameri nze sikyala mbantu
ne wanga abantu bajja abana bange tebatambula na Amelia je wange nakwata bana bange nagenda nababa abampa Amelia ngalinga muganda wange ngechima Amelia chinuma nzabeta sakwera nga tayina musene bayaga milioni 5 tasobola kubanga ye mmanyi business man atenze sente sizikozesa nnyo fobwabo ukyasinza okutumaza kwekola sente tuseka kwa account tusirika nze nali njagala nnyo Amelia nnyo bulamba bange bona njagala Amelia oyo na ya Amelia yantuusa ku kisenge nantuuka ku mutima ne batuuka n'okuntikira bansaba abantu babiri mukuntikira mu graduation nalekayo abantu bonna bonna bennandiyise ne ngamba Amelia alina okubeerawo alina okubeerawo ku graduation yange bantu saba abantu ababa ne bangamba ngejo advisor wa president kaleeta abantu bana kwana ino kwata minister ino kwata ne ngamba bwakiri mbaleka ba minister ntwala mu Amelia nambala ne muzayise nkubuge bannango okukazi gwandi supportinga ogwo guzina zino ogwo bannango ogutoleta ologo ogwo kazi gwandi supportinga nga weguli wano bangamba yo bagwangamba biki zajaja wange mulwadde bannange ekikazi bannange eri kazi ngeba begali maze kunkola ebikolobera ebinje nnyo lintuzeko bad bulak lintuzeka ni musimanyi mutwali mbasale musale simanyi mbani omukazi asiba nvuma buli unako ne mugambo kimanyi sikolagana mukazi lwaki ongese okutuka ku ekyo olwansibyeko junior maze mwesonyiye manyi mututeko ne mbane ne mama we biki junior ne muvako ne ngamba junior ye mwana ate mwana ndi muzadde owulira okukazi gwa ngamba yo bagwa ngamba kigambo bannange okukazi ogwo tewali utalo lwa Amelia ne wabera mu lutalo asoka kuita full figure gundi ya numbi gundi yakoze bwati nina kizibwe nze sagala Amelia abeleko mu lutalo nalumu wadde abena kizibwa dokwera likirira na yo okukazi ogwo gwantama bannange okukazi ogwo gwantama Amelia nzano fani simuzika newe enfa sagala je kunzika era banange mami Amelia ne mga please don't say sagala je abantu batwagala nga bana batagalako owulira kutukozesa abantu batufula tipiza bwe condom oli akwagala ko likes na views oli akwagala kumuvumirako ku muntu oli akwagala ko taina lwalikera ku machana akulowoleza njagala okebere mu simu yo bantu ameka bakukubira nga kubide kubuza konti hello how are you doing my sister how are you doing my friend bameka nayenga bulwa kukubira umanya waliyo kyagamba bulwa kubira waberayo utalo bulwa kubira waberayo ebizibu bulwa kubira waberayo kyayagala bulwa kubira simu bannange kitalo nnyo ekya Honorable Helen Nakimuli woman MP Kalangala. My goodness, subhanallah, kitalo nnyo bannakalangala mwafunye ekizibu omukyala abadde n'omukwano naddala ku baana ab'obuwala. I don't subscribe to the school of thought Helen gyabadde subscribing to tetugatta mu bintu bingi ebyo by'obufuzi awagira birala ebibiina nange ndi wa NRM President Museveni ye wange yayina bawagira naye ku ky'omwana ow'obuwala empowerment of the girl child Helen tubadde tugatta aba akoze omulimu munene ebizinga ebyo bibadde n'ekizibu ku baana abawala naye Helen alwanye bwezizingirire mukazi wattunga yafunye n'amaanyi agevuga ne yeetwala abasawo mutuyambe mutunnyonnyole kuba emitima gyaffe nga gitwewanise nga tulina ebibuuzo tusazeewo tugumiikirize nga tusirise naddala ffe abatayogera birungi byereere bannange mutusaasire mutubuulire omubaka kiki ekituufu ekyabaddewo omubaka yafiiridde mu mikono gyammwe omukyala abadde akola emirimu gye ne ku women's breakfast namulabayo ku palamenti ate ebyo byavudde bwa abalina sitaani mu mitima gyammwe ne mitwe gyammwe asekerera abantu abafudde n'abalwadde kyemukola kikyamu eyatandika sitaani w'okusekerera abafuna abalwadde bannange eyatandika omuzoogo ku social media bannange omuntu eyasiga ensiga eyo ey'okusekerera abafudde n'abalwadde lwana nnyo olabe nti ogikomya bannange kikyamu emirundi 10 ffenna mukama yavunaanyizibwa ku bulamu bwaffe katonda ye byonna ffenna yatuyamba n'atugabanyiza ku bulamu kiki osekerera omuntu afudde lwaki osekerera alwadde olwo naawe kikufuula omutonzi wali otonze ku muntu eyatandika sitaani oyo wasiga ensigo mbi nnyo yabusagwa nnyo
muyodde ebikolimo ku mikutu okwo muyodde ebisiraani osekerera abantu abafudde muvuma abafu muvuma abalwadde muvuma abakadde ne muvuma abaana abato muyodde agakolimo muyodde agasiraani ge mugenda okugabanyizaako n'abaana bammwe emikutu gye mwalikozesezza okuzimba networks ze kuva buto nkimanyi yo network is your net worth era nzimbye network yange tekeberwa nkozesezza emikutu nenkozesa buli ka platform kenfuna okuzimba brand okuzimba network wali badde okozesa emikutu nozimba network mugikozesa kuseketerera bafudde mugikozesa kuseketerera balwadde eyatandika ensigo eyo wakola bubi mugenda kuyoola ebisiraani ojja kukola zigaana okuwera ojja kusibanga buli kyosiba kikutuka naye ng'ekikubonyabonya bulumi bw'oteeka ku bantu ng'oseketerera abalwadde abakyolu lumba amabujja olumba buli kintu muwala wa Helen Nakimuli njagala ogume ojja kubeerawo mukama agenda kukugumya nkusabira akufuula omukyalo w'amaanyi maama wo afudde oli mu senior 1 nze maama wange yafande mu P7 maama wo afudde oli mu senior 1 nze maama wange yafande mu P7 olwaleero ndi mukyala mufumbo nina omwami anjagala ennyo tulina amaka gaffe amatongole mu kyalo ne mu kibuga nga gaffe ebyapa bitusula mitwetu tulina abaana ndi mukyala lawyer ndi mukyala alina television eyiye the youngest TV owner I am a member of parliament. I am a former senior presidential advisor. Commander 001 NRM Stoke Empia. Nzimbye network. I matter to people who matter. Nayenga mange yafandi mu P7 mwana wa Helen Nakimuli. My dear daughter. Ojja kubeerawo. Ojja kuguma. Bwe bikulumanga okaaba bw'omalanga oguma. Goodwill ya maama wo n'ekisa kya Mukama Katonda kigenda kukutambulirako toterebuka. Ojja kubeerawo. Honorable Helen Nakimuli nkusabira omule mirembe kwano nsoka okusaasira abakyala bonna mu ggwanga n'abantu bonna mu ggwanga bakinkulembeza abakyala cause man ebintu operation ebyo bituyisa si bulungi situation y'omukyalo ono nze ng'omu ya triggerlinze obulumi bwange nenzijukiza ebintu bingi bye nayitamu mu theatre nalwaki kati ntya mu theatre. People, it's funny. Abantu tebatera kufiira munda mu room eyo nga babakolako. Bamala kukolako. Oluusi ne bakuteekawo mu waiting room awo emergency room ebeera erina ddala theatre eyo. Abantu basinga bwe beekyangira. Yes, eriyo n'abafiira munda eyo. Naye abantu basinga bawuliriza stories zaabwe. Omuntu aba yamufiirako mu eyo room eddaka awo. Kati nga nsaasira famire y'omukyalo ono. Nsaasira nnyo n'omusawo yabadde amukolako cause nze nalaba abasawo bange nga bakuyita batya mu Luganda babigiyita ng'embeera batabuseeko owessaala n'asaba wa ng'embeera efuuse embeera amawulire gano omukyala ganzijukiza omanyi wala okujjukizako ekintu n'oyanga n'omutwe gukuluma nti omutwe gwannumirwa fiya nenzijukira buli kintu kye nayitamu ne ngamba oh God Mukama nkwebaza kubanga nabusurvivinga theatre y'omukyala ono eno teyabadde nti bamulongoosaamu mwana bagamba Fabraids. I've always told someone gwetera okunyumya naye ku bintu by'operations nze sina operation muntu gyangamba wanangamba mbwe eri minor ne mu bwongo bwange nekisinkingamu kulw'ensonga nze ndi survivor wa theatre like mu Uganda bakiyita kusimbayo kitooke so njagala okutwala omukisa guno okugumya n'okusabira abakyala bonna bagenda okugenda mu theatre nga bambadde fear Mukama basaasire n'abasawo Mukama abasaasira obuntu ono bwe yafiiridde mu ngalo kozi teri musawo akeera ku makyanga agayembo njagala omulwadde wange afe. Trust me abasawo bateekwa nga nabo bali mu trauma yaabwe. Asokola omuntu wo because omuntu wo tuko ku trusting omuntu wa cooperating ekitegeeza badde we nkolagana ng'eyo omulwadde n'eddwaliro. Ng'abantu babamanyi kitegeera. Ngamanyi bulungi abantu be cause nze gambi nalaba abasawo bange nga bagetinze emotion nga balabira ddala ngenda okulemerera okuva mu theatre. Even one of my doctors ku team yavaako n'abagamba guys nga bantu anagamba sigenda ne Fifi so later ne mubuuza nanga Fifi nali nakafiirwako omuntu wange mu theatre ate nga nawe oli muntu wange nga ndabira ddala you know so bambi tubasaasira aba family tunulidde akaana ke nange Mukama tusire tukuze obwana bwaffe tunulidde akaana ke ne ngamba oh kamaama ndowooza ku mutaata we
mama we kweyagamba yafa abantu abadde basurvivinga ku ye mukama basaasire kati nensasira n'abasawo abo because me I have friends abasawo bange bakwano bange nti kituka ku mulwadde we kibange kituse ku mwana we ku muntu gwamanyi nti wa Luganda nga bwe gamente omuntu okutuka ku trusting anti ngenda kolebwako n'omusawo eyo timu oba ogimanyinga muyina enkolagana yammwe nga muyina okwesigangana cause going for an operation tali ya emergency nti mbadde nzirise banzirusizza nga you even knew the program you took yourself kitegeeza obadde wenkolagana bambi ennungi abo nno nabo abasawo bambi mubasaasire kye bayitamu Katonda yakimanyi because it's not very easy ogamba nti bankoleka ku Sunday tukubanga bambi mukama abasaasire kati abakyala abagenda mu theatre mwenna bamaama tubabika musaayi gwa Yesu mukama bateekeko bugwe w'omuliro n'omusaayi gwe abakingiriza amagombe mukama abawe obukakkamu because ne theatre enyuma kuyingira ng'olina positive mind mukama abaseka ekisa emitima gyamwe gye babeere wamu mukama yanukule saala ennungi muveeyo bulungi bannange nze omukazi okufa nga azaala omukazi okufa nga bamulongoosa ebyo bintu birina engeri trauma gye binteekako n'owulira ng'omutwe gukuluma munda eri naye nga tusaana nagamba nti wano wegunumye naye ng'owulira obulumi eyo munda mukama abasaasire bambi mukama atusaasire abasawo bonna bagenda okukola ku bakyala mu theatre mukama abaseeko bambi omukono gwe omuwonya byebyo bakyala bannange ebindeese nawulire si malungi mpozeera n'ekisembayo naye bannange ak'obuntu kalagawa abantu abacelebrating okufa kw'abantu bannange ak'obuntu kalagawa abantu abagamba kale gundi singa yafuddemu ak'obuntu kalagawa si bwe tutyo bwe tuli si bwe tutyo bannange nedda yanolaba omuntu ng'afudde naye ng'oli omusanyufu n'ogamba mukama Katonda nga nno gwasanyukira okufa kwe tamulabanga nakuwadde maaso ku maaso mukama